N'abali ku Desktop tubaagala nnyo, abali ku Desktop 2 emikutu gyaffe emirala gyonna ku Tish TV mugendeyo musobole okuba nga ate musubscribinga Dreams and Visions mwebale kuba nga ate mutuguye. Ennaku olwaleero tugenda kulaba ku bubonero obubonero obulaga nti ennyumba yo oba w'obeera oba amaka go amazima wali demonically possessed. Signs that demons are in your house, in your home. Bwe buno obubonero. Obubonero buli so common, abamu mubuyitamu. So njagala obeere so attentive. W'okolera olaba obubonero bufaanaganako bwe butyo, manya omulabe ye mubeera naye oba mukola ate ki mukola naye. Naye katusabe kitaffe oli mulungi olw'ekisa kyo, nsooka kitukyali balamu. Ekitiibwa kikyo n'amatendo. Mwoyo Mutukuvu jangu otulungamye era tonyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu. Buli omu n'agamba nti amiina. Akabonero akasooka kano nga wookalaba olina kuyingira mu kusaba nakusiiba, otherwise ewuwo oyinza olowooza obeerawo wekka naye ate waliwo abantu b'obeera nabo abali invisible b'otalaba. 1. You experience strange creeping feeling like someone is watching you. Hold it. You experience strange creeping feelings like someone is watching you. Olabadekaawo nga wali andaba naye ng'oli mu nnyumba wekka n'osituka n'oyingizako mu ddiiro teyali. Ogendako mu jjokooni aseffe owulira omuntu alinga atambula. Ogendako mu galaji nfulumako eyo ani abadde wa. Kyali kikutuuseeko. Buli w'okiraba oba buli w'okifiiringa oba buli w'ekikutukako ganda wange teweebaka weebasituuka omanye nti we wapangisa oba w'okolera akabi kajja dda. Akabonero ak'okubiri koyinza okuba ng'olabirako ze tuyita weird voices. Voices or weird sounds like whispering voices. Owulira amaloboozi agatali ga bulijjo, ak'ebintu ebikaabe agatali, voices which are not normal. Ogawulira amaloboozi ago. So ate ogenda owulira ng'omuntu akukuba akaama. Janet. Beka. Ani omulala gwe manyiko kuno abangi abalala bo tebaga bakamooli tebaagaana boogere nako batumidde. So pita amaloboozi wali obadekaawo n'ogawulira ali mu ofiisi otudde nenga waliwo akuyita Mami Rebecca. Oyo ye nsobola omwongerako. Mami Rebecca. Ogamba yi nza n'okuyitaba yes my lord ng'olowooza mukama wo yakuyise. So mulekere okuyitaba before you answer a voice yonna ng'ekuyita. You have to make sure that you recognize someone is calling you. Tomala gayitaba. Tomala gavugira. Never stop responding to strange voices. Omuntu tomulaba is calling your name. So tandika owulira amaloboozi nga strange, weird, whispering voices. So obeera mu nnyumba nga owulira such voices, manya toliimu wekka, waliwo abakulu b'otalaba abali invisible bo bakulaba buli wodda ne baseka namu. Ekyokusatu ky'oyinza olabirako televisions or electronics. Not television, electronics or electro devices. Ebintu ebikozesa amasannyalaze bitandika okwejjako nga webyazzaako. Oza mwali mulabeko films ezo. On off. Ngiddako. Ngivaako. Ngiddako ng'era nawe webaka bwe basi. Oba weetaaga kusabira. So buli w'ofuna search nga electronics zejjako
wezezzaako kabonero ak'obulumbaganyi era akalaga nti omulabe aba yakola ki, aba ate yalumba dda amaka ago. Era abantu bangi mpangisiza amayumba bwe gatyo. Amasannyalaze ge gejjako, naye bino engeri gye bijjako amasannyalaze eri tricky. Kuba amasannyalaze gabanga ge gatemereza osobola okukitegeera, naye gano we bijjako ttaala owulira entiisa. Owulira entiisa ng'ekumaamidde. Kitegeera? So we need to be so careful n'amaloboozi ago oba na electronics we ziba nga zijjako wezezzaako wandibaawo obuzibu awo. Ebintu biyinza okuba nga ate tebitambudde tebitambudde bulungi nnyo. Kale ekirala, missing objects are found in strange areas of your home in places other than where they were left. Otandika ebintu ebyakubulako, otandika obisisinkana mu kifo mwe bitaabulira. Tuza akambe kabula ate ogenda okasanga mu garage. Empale zo oba engoye ze ez'omunda zaabulira mu bathroom zonna zisanga somewhere after a long time. Ayina olaba omuntu ng'ajjayo obugizi ng'ayambala. Never. Olugoye lukubulangako n'oddamu n'olusanga. These spirits baba batuta olugoye olwo ku kyoto bakoleddeko bye bakolerako, then they have brought it back. Be careful. Ekirala, you feel a feel of touch. There's a feel of touch by someone or something is reaching out to you. Weyanga omuntu akukwatako, wali baddeko mu state noweekanga wootega waliwo ankwatako noweekanga. So buli woofuna such things nga ekiwalo ekikukwanako, waliwo ekikukwatako, obeera mu state eyo manya ekifo ky'olimu kiri demonically possessed. Oba olina okuba nga ate oyingira mu kusaba muggwe munda. Ekirala, pets bino ebisolo bye tubeera nabyo ewaka, pussy, mbwa. So pets start to act strange. Bino ebisolo bitandika okweyisa mu ngeri ebadde tali ya bulijjo kuba byo biraba mangu. By these animals zo ziraba mangu spirits n'okusinga ffe. That's why batulimba nti omuntu aba afudde mbwe ebisolo biraba nga omwoyo gwe bagutwala bati. Kitegeera? So these pets behave strange. Pusso gnalava magukede ogenda wulira embwa wabweru kyekiguddewo bino fuluma ebweru tewali muntu babbi nga si babbi babyo biraba. So ekiddako, there's what we call strange smells at a specific time. Oba akaseera katuuka ntandika owunyiza ebintuntu ebibadde bitaliiwo. Strange smells. So strange smells sometimes it's a sign of what? It's a sign of the presence of demonic activities or demons in that place. So tandika okuba nga owulira such strange smells, I just know that ekifo ekyo olina okuba ng'osaba. Sometimes tezitera beerawo buli ssaawa, zijja buze. Tuuka akatime tandika owunyiza ebintuntu. Mukyalo batulimbanga nti ng'owunyiza omuceere akasimba kayitawo. Baatuferanga ebintu bingi. Naye nga omuceere biki ebyo, those are presence of evil spirits. Lastly but not least, we talk about temperatures increases or decreases suddenly. Abira ku TikTok akantu ako mukawulira nnyo. Does the temperature increases or decreases? So okimanyi oyinza obeera abantu n'owulira nga obudde ng'owulira coldness ekukutta omulundi gumu. Olina gwe bayiyeeko ice. Second,
ate osobola okanola nga temperature zirinya omulundi gumu taliko tuganirawo speed. Those are presence of demons or demonic activity. Sometimes ziba zaagala kufuna way in. Sobola nga otudde temperatures are normal nowulira ng'owekaaliwo abalala bonna teba nga mubadde fine okiraba nga ate gwe temperatures zo either zi increase or they have gone to negative. So olwotuuka ku such a situation manya nti ekifo ky'olimu oba akaseera ako there are spirits which want to penetrate or to get access into your what? Into your life. So that's all about what I can give unto you concerning your spirits in a strange circumstances zitutuukako, so that tulina okubeera careful ku mulimu gy'oli kubanga tukolera mu companies ez'enjawulo zitutamanyi genesis zaazo. So you need to be so careful. Office eyo gy'otudde musigo wagisookamu, there is someone who wants it. So if you just sit and you start to experience strange things gwe not notafaayo, waliwo okuvaamu ng'oli mulamu n'atwala okuvaamu ng'ate tosobola kuddamu. So let us stand on our knees and act accordingly. Gino gyonna emyoyo girinako obuyinza. Luka 10:19 yakuwa obuyinza n'amaanyi okugirinnyako, ate tewali kabiko n'akagenda kola ki kutuukako. So stand on your knees, do what you are supposed to do. Kale sera kubanga nsukkawo awo mwe mwenna abatana kusubscribe nga ku Tish TV mugendeyo. Zino topics tuzikola wano mu Luganda netuzizza eri mu Luzungu kubanga sitaani tali mu Uganda yokko batali mu bamanyi Luganda lwokka, is everywhere. So if you have a friend who does not understand Kiganda, please just request for a link, or you go to YouTube, type Tish TV, then you start to follow us and that person's life will be blessed kubanga ajja kuba naye ategedde amazima n'amazima nagga mufudde w'eddembe. Shalom.